Ololo nyini. Lu Mohamad Nsereko. Lwelwa bitandika. Lukagege. Ngawe muulide n'ebirala mbirina mu maaso awo ebya Mohamad Nsereko byononese yagwa okugula abantu okuvuma Bobi Wine n'ebirala bingi ngawe mbirese mu maaso awo ate nga ye omukulu Kasuku alese Bwino omupya eri Edikenzo wamu ne Federation ye bika byamaziga kale katweyongere na mawulire gafe agalero ngawe n'enkola ya fano konda boyuji ka video mbadde nsabo kampele ka like kamenga kasotambula katokere omuntu yenna yandiyagadde kumanya kweno information video buloji wa like ojiyamba kukutambula eriba enemies cause nsonga mukimanyi nkulu ntino buloji wa like video etambula netuka eri abantu benyini betwino okugambako okisegere ekintu ekyo kale hajimiti walinyo okujjukiza ntino goina inebizibu jangwa kulombere duwa namba ya wesembe 15 mu inboxing tomutia haja kuba kulombere duwa obelinga hotel kale katengole na mawule gafe agalelo olunaku olwejo waliyo omwana mulenzi amanyikidwa nga kunga media wali ku TikTok no mulenzi yajjako ku live nga yetondera Mohamad Nsereko nga Mohamad Nsereko nsonyiwa nali kuvuma naye nsonyiwa cause nali simanyi byenkola okyegeera naye ate oyo mulenzi nyini olunaku olwejjo yavuddeyo n'atabukira Mohamad Nsereko n'ajjayo Bwino tino Mohamad Nsereko ayina group oba ayina kabondoke k'abaana ke bayita ba anilule bonna anilule basangibwa wenna nkulabye akagrupu ke konna aka Mohamad Nsereko tino abakwata n'abasasula na sente cause ndezo malabe neze screenshot za sente za sindikira abana bafangoni forest sente zabawa babelenga bavuma Bobi Wine ene kye kintu njukira bulungi nyo bolabanga video zange zemabeka nakama tino bana banu pengeri abana bafangoni forest ngeje bavumamu Bobi Wine kirabika waliwo omuntu ali mabega waabwe naye nga ate omukubbo abana ba Fangoni Forest yavude nagama kino bayina group eya WhatsApp Mohamad Nsereko jaba wa sente buli omwa musasula okisegera bakabata bani bintu kale byabadde bingi nnyo naye nga newunya engeri omuganda navayo nalumba muganda munne. This is very absurd obukiraba soko ulize zine ensonga ng'abyogerako mbere nga komawo n'ebirala. Ololo nyini Lu Mohamad Nsereko lwelwa bitandika lukagege obunya bona bukalingo bwakagege mwekasimba otunyonga akagege webitandika nova mu Kyagulanyi oli musajja muganda gweke nyini nogenda olwe sente katotandise okwesonda mbo oyagala kujjanga president kweze olya noto tuma tukulinga tunyo tukulia twakusumalanga buno bugege ngena nakasawa mukalabo akagege kalinga akagege akawuta oli kasajja kabinyo Mohamad Nsereko oli musajja mubi nekasumalo obunyo mbukati keso ndakajja kuwa president kweze olya gwe neola basajja mwe baganda mwe katonda singa abakunganyiza musero kimuna abakubaladdu abana bafuda abana abanyankole abana banalonda bafiiridde wano Uganda mu bya struggle baba wambye baba saze nena watena we Kyagulanyi gwe kenyini boy osirise busirisi 5 toina kyokolawo 5 toina kyokolawo mu byaddala 5 abana bali makomera bavunda ebyaddala 5 omwana bamutwala mu makomera obakwata bine bya Kyagulanyi osula ku mpingu boti ku mpingu kubeera wichi kofiira era kimukama bakulisizaako ne kubeera boti 5 obato kusobola osobola ofiira ko 5 Kyagulanyi toina byotala ba 5 nga bakusibye na makote wando chalinze 5 kati obyo walabayo wabyerabira boy watugama tumukulembeze wabatakola bulungi bamujugula 5 nkujugudde boy netowulira nkujugudde byaddala towulira mpozi nga nange oyagala ate ntandike kwa byabyama teri chichi Asha kama yagude damu bintu yaguze emotoka empya wali kusula moto zinego mugaga wasula moto bukenya njagala onto waleyo kolumu toma yinzo kukola kyokumpe emotoka
Ashakama yaguze motoka enene ndoza yatandikira ka motoka katono ka wish kali kaddemu naye nga bambi sawa zineno omunene muganga omumanyi yabayingiza we motoka empya era nga bambi business ye yavuddeyo n'abasima nagamba nabeebaza nti no mwenna bakadama ne basekadama abave bweru mweyongere kumutanira bambi yabagulidde motoka enene kati sawa zino nasobola kupikinga abantu banna ku bataano mulundi ogumu nabeera nga bavuga wonna we mwagala ogenda gulu oba yagala agenda bwa era nga ne full figure olunaku lwaliro ku TV yavuddeyo namusima nagamba nti no muganda wange chokoze ogenda ku living an exemplary life tino buli kadama n'abave bwetu oshegera ajja kuba ina kyakuyizeeko era ajja kuba afunye business idea kyanakola so ulire full figure ngomulebira newo mugamba nti ngendere budaka ngendere bududa ngendere bugwere ngendere kabale ekyo kibula nyumba na Uganda kati asakama airport pika ina amazima era kyakola kyomutumye bwakituusa kyomugambye newo mugamba nti ngeno kwata sena ngulya plot wait airport pika asakama nkweleza bintu yange bidropping wano kati webuziwaina afune emirimu mingi babera ku airport ne balindiridde munabwe balinzo omuntu omu akakama airport pika olw'amazima that's independence kati mugagga muzibu katwogera ku independence tanawaza na mwaka wano Uganda gye muvuma independence agifunye mu kukola obwetwazebwe he's her own general manager, she's her own boss. Ye boss we ye chief accountant, ye chief executive, yasalawo ntumuyambe. Era kati anonya ba driver bamuvugirako baba mutolo mwandise wa Asakama. Batima muve Dubai muje mwandise wa Asakama bawe emirimu. Mukikole kintu nga kyammwe. Nze mbabulira. Era nga mukimanyi bwe kitambula. Ebya Kasuku ate ne federation si birungi Kasuku avuddeyo naye asebyama nange bino ebyama nali nabiwulirako bagamba mbu Bwino waliyo abanene mu federation cause mu federation ababera mu federation za mumanyi engeri jebera mutino balinga ababera ku hotel biki bagendayo ku kagaba bagendayo kubaganya endowoozo ntino buli aletayo no nalooza kino abayimbi ne bayimba upcoming ne bayimba naye nga waliyo Bwino yavuddeyo nga gamba ntino abanene aba bayimbi abanene waba stars bavaayo ne bakotesa abayimbi abakyala oba abayimbi abato ba upcoming artists era nga ne Kasuku kenyini yavuddeyo nabyogera naye nga takakasa wabula nga gamba ntino mbu soko bulirefa Kasuku byayogera kwaba bana kwakoyo musajja oba munene mu federation akozesa abawala abato oba bayimbi ba upcoming artists abato n'abakulu kigambibwa ntino abakozesa cause babya desperate nga bagala collabo era nga bagala babakolere enyimba baddeyo baberewo ku map so bulire Kasuku byayogera mbenga komeno nebirala gona tana subscribe kadeka jem personalizo kateke all video afine ebirengi so tambula katukira omuntu yenna yandi badinga yagala kumenya kweno information kale Wonderboy I sign out. You got a musician, should we give a collabo? No, bagamba Joshua Baraka. Abatini era bwe baliyo. Joshua Baraka. That's Joshua Baraka nenda. Usidikira buli twala tugenderi. Abatini abali. Ntaoke kati who do you want? Abana de bagamba alien skin. Sabula. You say alien skin? Yeah. Okay, we're going to give alien skin a collabo. Wacho nga alien skin yagwa mbitu. Olabo mwana batugenda ko international. Ngambe omwana oluyiba avuka luli lwa lumolu oluyolu. But it's going places. Bajaja beno bamuto omulundi ku. Ngambye. Munange. Nga tunoonya alien skin. Tumubuuze nti muganda wange. Aha kyekiriyo kyekigenda mu maaso okitegeera. If you like this tune, press star and win a smartphone. Ali, Agambit, Uncle. Ali, Agambit, Uncle. Hello? Anyo no mwana. Oh no, Ruskari Balabwanika. Ruskari Balabwanika yani? Ndi mukozi wa Kudembe FM. Okola ki ku Dembe? Twezimbe. Gwokola ne Kasuku ne kiri eky'omutwe. Utegedde. Mani demu gwate oli sexy nnyo.
tugenda yo side oli sex nnyo tukwagala kufango ni mwana jayira Busudani yangamba oli bichi njagalo je kufango ni mwana tulina sente ffe twakulaba kuva dda ate tokaddiwa oli hoti ntyayo nga abantu waliyo enkwacco atukusimba enkwacco maani n'ogisala mafikizolo bakusonzemu olugalo mafikizolo bye biki mafikizolo bye biki bye naawe mwana abayimbi be South Africa abo be banneetaaga mwana kati bakugambye nti mwana wakati basonzemu olugalo kuwakolabo abo banafu nnyo ate kubalina okunsongamu olugalo nze kati ate abantu abalina okunsongamu olugalo balala nnyo nga Michael Jackson omufu Michael Jackson yafa tobamanyi tukutumayo gyali Michael Jackson yafa wasirira yafa Michael Jackson yafa obadde obeerawa nze mbadde manyi radio ye yafa Michael Jackson yafa okubwa baaba abakulu tunaddingana olunaku